Omusonga guzi olunaku olwaleero olwokutegeeza tusema okukola okunoonyereza bategeeza kkooti okunoonyereza kukyagenda mu maaso era basaba kkooti okuba olunaku olulala olubanaddamu okusoma omusango guno mu kkooti okutegeeza tusema okukola okunoonyereza. That it is true the accused has been presented before for explanation of the charges and that we are here for mention. Your Worship, we have no doubt that this process might go on for as long as 6 months or plus as the prosecution so wishes and this court so wishes. However, we pray that Your Worship, in line with Article 28 of the Constitution, that an innocent man, in this case, tegulirwa mu kkooti eno mugenda kulira mu kkooti enkulu nabwe ekityo ategeezezza nti oludda oluwaabi lulina enkizo okuba tukola okunoonyereza mu musango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango guno gusobola okuwulirwa okutuuka ku nkomerero yaagwo mu kkooti esaanidde okubuulirwa nga ye kkooti enkulu. Nabwe ekityo omusango kkooti ewedde okutandika omwezi 13 omwezi ogw'11 ku saa 3 ez'okumakya lugenda mukusoma mu kkooti eno okutegeeza oludda olwakutegeeza kkooti tutuuse n'okunoonyereza mu musango guno. So this being a capital offense, it's here only for mention in regard to the investigations. True, the state is advised to speed up on the investigations in regard to this case so that it can be disposed of on its merits in the appropriate court. For any other applications or prayers in regard to the accused's rights, they should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Twabategeezera terubadde lunaku lwa kweyimirirwa. Oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunabakuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'Okumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kkooti nti kyeyoleka kaati nti we baatuusira okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda. Naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu kkooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambulizi bonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mu buyina naye bagambye obujulizi tebuwera, so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kkooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye
kati tujja kgenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kkooti nammwe okubasaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kkooti nga bwebyo ebituwadde. Buli omu waddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division. Nyabujulizi bumala abawuliriza omusibe nga bw'okigaye nti oludda olwabi lutegeezezza nti terunnaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaaba bireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Omusibe ali mu mbeera ki? Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako. Mwenna mumulabye si wakyama. Ekyo si kituufu kuba siinawe musanga, siina namba ye ya simu, sinkanangako naye. Kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkubo eryaffe eryo liggule. Bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze, naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonya Honorable Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Kuba tosobola kugamba nti Hajji yakwata omwana nga obeera n'omukyala we waka n'akumma ku nsonga y'omu kisenge n'asiba okugulu bw'ati akukwata atya. Bannange tuzuukuke, abakyala batumalawo batwala ebyobugagga bwabwe. Neno kooti nto batwale mu kooti enkulu tuwulirize omusango ogwo. Hajji Katonda ali naawe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nze Kisaliita Masituula abakazi abalungi taata Hajji tukulinze abateesabika bemuyita bakafiire abeesabika babatuusiza wano naye nkulinze taata njagala kufumbira tooke ng'ovudde munda Masa ngenda kufumbira siri kulabya na kutatu ali musajja mulungi okubonyabonyeza tobona batusula ku bunkenke basingwa maza tebatwatiranga ko baana nano imirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetusa bwati eriso n'ogira bwoti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutoloka atya mukazi gwe yakutoloka atya mu bantu bonna ebikazi ebijujuru n'alondamu omwana wo twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalaba kuba ndaba musajja muwanvu yagenda kaati awo wenjagala okulaba taata Hajji tulwana Katonda waali mwenkanya nkulinze taata ojja nkutwale tuli wamu nammwe mbasuubiza nti Hajji agenda kufuluma kubanga Katonda alwanirira abo abali wamu naye musajja mukkiriza musajja muisiraamu alemedde ku kigambo kye Katonda agenda kumugjayo wavayo bwati nze mwetwalira. Amanya gange nze Kisaliita Masituula ndi mwannyina wa Hajji. Nsookera ddala okwebaza mwenna abavuddeyo ne mulaba nti Hajji talina musango. Mwenna tubeebaza yadde bagamba kuba mwenna tasiina bwemmanyi mwana tewali ammanyi. Kino ekintu kirimu Katonda kuba mmanyi nti Katonda talya nguzi. Tugenda kufuna obwenkanya, Hajji agenda kufuna obwenkanya, ate n'Nisha afuna obwenkanya ng'omwana omuwala. Mwenna tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate mmanyi kyafuna bangi tukyabafuna oba nga nze muliraanwa waabwe era Hajji we yavanga e Rwanda nga Hajji muntu mukakkamu nnyo
Hajji wesanga ngawo mukyala wange Hajji nge wakata kyama ngera asigala olinga ngamba tata jawu salamu aleikum nja kujja tunyumye naye neewuunya nnyo okuwulira nti ate Zuula amuleetedde obuzibu obwo era Zuula ye yaleetera ono mukyala mukulu okuva mu maka kuba nasangako ono mukyala mukulu ku Pride Set e Kampala ne mubuuza Hajji ali atya nti Hajji twayawukana waliwo omukyala yatuleetera obuzibu ne twawukana nga nze simumanyi nti ye mukyala Zuula kati mbitegeera mu nnaku zino nga bigenze mba amawulire nti mukyala Zuula era nga mpulira ng'ono agamba twayawukana lw'oyo omukyala naye kibi nnyo era tusaba gavumenti eveeyo erwanirire naffe bamulirawana batubuuzeeko okuva emabega Hajji yeeyisa atya Hajji yali musajja mukkakkamu kakati tasobola kubanga atuuka ku mbeera eyo omuntu eyali omukakkamu nga tayagala kutunulira mukyala ate n'atuuka okweyambisa omwana we ekyo n'olwekyo ffe ng'abaali bamuliraanwa be okuva emabega bamutunuulira tetusobola kikkiriza. Nze yasooka okuba ebituli mu musango guno nga nze nwanirira abaana ab'obulenzi nze ndi maama w'abalenzi ŋŋambamu nti bwekituuka ku nze bwekituuka ku mwana wange nkole ntya nze so nenkikubamu ebituli kasita baŋŋamba nti omwana ali ku ssomero gwe bakutte ekiro ekyo maama yabadde ne taata n'atawulira mwana gwe bakwata n'akeera bulungi nnyo n'agenda ku ssomero maama n'atalaba damejeze batadde ku mwana buluuze ezo n'ataziraba nenkikubamu ebituli nenkola bwe nti Hajji must shine all we need is inquiry neŋŋamba nti ennaku z'omubbi zibaana zokka pozi nempunzikira nga ŋŋamba nti ffe basinga omumaza abazaala edda ani agenda okutuwasa basaba abali eyo ffe abamu tuli redo bafumbirwa kuba ffe tetuzanga musango twakola tulinawo bye tulina ebikalu netutwala byabo abasajja mpozi n'ekirala tayimu werituuka ng'obbya abantu 10 ku oyo Allah ali mujulira n'abalala ne bavaayo ate basajjamu abali eyo ebintu byammwe mubikime mubiveeyo ewammwe ffe abakazi abamu gyetubaddewo ku kkooti tusuubira okufuna obwenkanya essaawa yonna kubanga abantu bazze bangi banaddiini ab'emikwano abantu bonna bapuliida bonna badde nga 10 abantu bangi abazze okubeererawo Hajji n'olwekyo tusuubira okufuna obwenkanya nga ne Mungu yennyini atuwa obwenkanya naye nga mwebale nnyo ababukedde TV aba midiya zonna mwebale kujja mwebale tusuubira obwenkanya naye nga tulina obulumi bungi okuwona omukazi oyo omubbi ajja okutta erinnya lya Hajji okulikakkanya okumuswazaswaza naye ng'ekigendererwa emabega aze kubba maali ya Hajji naye inshallah tujja kufuna obwenkanya mu kkooti. Ebyamusabibwa tannaba kubireeta ndowooza akyatwala budde kubikolako era nti omwana oyo aba alina okubeera mu ssomero. Omwana bw'abeera nga tasoma eddembe lye liba lityoboolwa. Twagala nnyo buli mwana yenna oba serebu oba si serebu oba alina obusango omwana yenna alina okubeera mu ssomero omwana wa Uganda. N'olwekyo okubeera nti omwana tasoma omuzadde amuyina yenna alina okuvaayo n'atunyonyola lwaki omwana oyo tasoma. Kati tukyamuwaddeyo ndowooza obudde engeri gyali nti akyatuukirira abantu abamu oba abalala kubanga ye akimanyi kye twakkiriziganyako era nsuubira ebintu ebyo ali mu bitetenkanya akyagenda ne ku masomero ndowooza amala asobole okulaba nti nno omwana oyo ayina naye ffe twamutuma ebintu tetunnaba kubifuna. Nga njagala nnyo ebintu ebikwata ku mwana ekyantwala ku maama lw'okuba nti etteeka ly'omwana ligamba nti oteeka okukwatagana ne taata we ne maama we ne bakuwa olukusa naye ebintu bye nalaba nga ndaba tebikwatagana kati ne bimalamu amaanyi mangi kubanga nga ndaba nti ensonga zonna ze nali ngoberera zonna nga zitaataganyiziddwa n'olwekyo kwe kusalawo tugende mu biwandiiko tulabe kiki ekituufu ddala ekiri emabega wa endowooza y'omukyalo ono kiki ekiriyo naye nga okukakkana buli kye tusalawo kyonna omwana ajja kubanga ye muwanguzi tujja kusalawo tugambe nti taata jangu onnyonnyolera ebikwata ku mwana era tulabe muzadde ki ku bombi omwesimbu avunaanyizibwa asobola otuyamba omwana ono n'agenda mu ssomero ekyo kitujja kutuukiriza nakyo tukituukeko n'olwekyo nakwataganyeemu n'abantu abamu abayinza okutuyamba okulaba nti enteekateeka y'omwana okutuuka ku ssomero etuukirizibwa naye nga tukyamuwaddeyo obudde aleete ebintu ebyamusabibwa okuva ku gavumenti tusobole okumaliriza ensonga y'omwana ono ajja mubuuza lwaki omwana tali mu ssomero ekyo kyonna kimanyiddwa buli wamu
era mulabe yonna gye tuva mu Basenyonjo nti omwana bwe wabeera mu ssomero oba omukumi obutatyobola ddemberi tewali mulungamya munnange yena ayinza kuga nti omwana tomusomesa oba mikono oba gye kiggwera yonna omwana ateeka okuba nga ali mu ssomero kubanga yakoma makati ate nga talina musango naye nga mama yalabika nga akiriko nnyo ate nga obulumi bw'omwana we bungi katusuubira nti nno mu nnaku eziddako ajja kuba asobola okulaba nti eky'omwana okusoma kikulu nnyo era ateekwa okimaliriza nga maama.